Olaba n'enkoko ebiika mu nsiko zino enkoko zaffe enfirika bwe batebiika mu nnyungu ebiika mu nsiko nga mugisala nga mugirya ebeera tekyali nkoko. Kati n'oyo olaba nkoko gye balyanga ebiise mu nsiko kati ate ono yazadde mu nsiko. Kubanga okuzaala omwana atali wa musajja mwana oyo yabiise mu nsiko. Kati engeri gyetali nkoko baawukane bwawukane n'enkoko eba yakusala. Katonda yagambye mbuuliza Haji tubeera ffenna n'ono omusajja naye maama musajja nga nfuga bwe mba ngenda out ayagala mugambe nti ngenda out bwe mba kale ayagala musabe ng'olukusa mbwolaba mbu kikola sensi nga bwe mba ngenda wa mbu ayagala musabe ng'olukusa omukazi okusaba mu bufumbo kyatteeka ate lwaki nkusaba olukusa kugamba bugambi gye ngenda Haji omukazi omufumbo asaba agirindako tuli bantu bakulu sekyo bakulu kuliko edi wawaka nkitegeera obadde nti omukazi agabugambi ngendako bugoloobi yes nkugamba nti by the way omukazi agamba enkya nsaba gendako ne bannange wano ate omusajja asobola okugaana anti kyagamba mbuno omusajja atera omugaana lwaki obuŋŋaana kumwagala oluusi n'oba tamwesiga bulungi naye waliwo omuntu nga wakutangira basajja ng'olina mukuumira kumpi w'olengera. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Nze sestressinga ebintu by'okupakasa nze obudde obumu neteeka free. Otandise kale budde osinga nebeera mu Newton. Bagamba nti abantu kati sina pressure nti bampa amaanyi bagula nnyo table bagula tikiti. Bakwagala nnyo. Era mala weesimbawo Haji ku kyalo bawa bakuwa. Tiwakwanchi banye kyagala bya politics. Sisobola yaddo. Ndi muwagizi wa kubanjagala ensi ennungi. Era omuntu wakola ekikyamu mpulira bubi naye sagala kubeera nga nze omu kubakulembera. Nze seekoza nti politics alimu okulimba oyitewo. Kati ate nze mba saagala kulimba muntu kyesiikole. Bantu balimba kyesiikole nkugamba nti sikisobola. Kati basobola butampa. Kubanga mu campaign bagenda bagamba mazima. Obagenda bagamba nze kati kino sijja kikola kino nja kikola. Bobe sorting balawo abakuwa batakuwa. Kati mulimu ebintu nga sobola kulimba abantu. Oli mutuufu. Niyo okozzeemu. Nkoze. Haji no kankubulire. Nze no walinga weekozza ng'oli ku diet. Nga simanyi nti wafuna omulenzi omuto. Kati abalenzi bakozesa kati nze saamanya kikozesa speed eyo. Bambi nedda. Haji olaza muno kyaba yankolesa bino. Omulenzi omuto afunika. Ne Haji kambuuze. Olowooza mbuuze nsobola ate family gye wagenzeemu yonna yabyafayo fane Sezaala tatudde. Nakulabye obuyisaamu naye nga obugulira. Sisobola muyisa. Naye twasooka bwe nakola naye ku olwo bamunditanga simanyi nakumanya naye bwe nakola naye yagamba mbwedda mbu yakuwanga ebyuma bituufu. Ng'awaane. Mbugwe. Yayinanga ebyuma. Yayina ekibiina ky'endongo nga ky'amaanyi. Baberema tubebbere. Yakozesanga ba mwami Koloba walugo bayitanga bakadeeni yayina kibiina kyawe kyali ky'amaanyi. Oba yagamba generator oba byuma yali system agiruddemu musajja mutetenkanya kibiina kiina ky'amaanyi. Kati bamulese mu kantu n'ebigambo bye birungi bizaamu essuubi wesimuwagira ku butasigaza. Manyi ensi ne bweba ekyuka. Ensi ekyuka ne tukyuka nayo. Nayo yina okukyuka nayo ng'omanye emyaka gy'olina. Kwa bantu bade bagambi ate Haji ayogedde ku
Omuntu omuga nti yaba like kiki kyakoze kyatayagala nibagamba amazina gano gwamuzinisa si mazina ebyo byonna ali okusanyuka n'abaana bo kiro bino nafuna bwe nakwana maama wo najja ku stage oba obuuse ensalo y'abazadde oba obuuse ensalo ya taata kitegeeza kati omwana ne bw'aba mukwano gwo nange abaana nge mikwano gyange omwana ne bw'aba mukwano gwo waliwo bye batamubuulira asigalenga mwana wo kati n'essawa ebimu byayogera abiddamu nga yeerabidde nti ayogera ne taata we mulaba bambi yeerabira kuba lumi yagamba kati gwe mmaze okoza akantu njagala lumu kati mujje mukole ne maama kamami maama takwagala ddokulabako kati muyombe omukuba ate nkukube bwe yagamba kubanga bajja kuyomba taata akube maama ono yakubeta kakati obeera ensalo y'obuzadde bwogibuusa ate noono omwana aba abuuse ensalo y'okuba omwana kitegedde ffenna naffe tulina bataata baffe baali mikwano gyaffe nga mulinayo mutatuuka ate bataata we asobola okukola ekintu nga kyetaaga omugambako naye nekikulema omugaa n'ogenda olaba mukwano gwe oba taata w'omuto n'omunyonyola ensonga n'omugaa taata mba nsaba omuŋŋambire bw'oti bwe naakyogera nze nkimugaa kiyinza omuyisa obi okulaba nga nze amutyobodde kati tosobola kwemalayo olw'okuba taata wo mukwano gwo ate natali taata wo bankugereze kwani kangeze mwami Kyagulanyi principal nti tulina obudde wabadde abeera mu Uganda nga musobola okusisinkanamu omu ku omu nga nemunyumya ku byendongo naye ate olina wookoma n'ogamba ekiti mwali wano mba nsusseewo okumugamba kino mukuuma ddamula Katikkiro alina be yakula nabo be yazannyanga nabeera weebali naye olina wookoma n'ogamba olw'ofiisi mwatudde nkoma wano nina mukoma wano kitegedde kati kiringa ng'obuuza omuntu omukulu oba ow'ekitiibwa soba si mukulu mu myaka naye ng'alina ekitiibwa tebamuwa ngalo ye yateeta omukono n'esigo sebo oliyo otya obeera tolina mpisa nkutegedde oba ekisusizza kabeere beene gwalabye yamuwa omukono yaguggyayo n'asiima okukukwata mu ngalo n'osanyuka nti kabaka nkutteko mu ki so si gwe kujja beene tusanyusa okukula kabeere mwami bonna kabe mwami Museveni olina okulinda kabe minisita kinemba mumanyiganye tojjayo mukono muleke yaguggyeyo osooke nawe omukwatemu kati n'omuntu ne baba tali mu biti ebyo omuntu akusinga ennyo obukulu tebamuwa ngalo ye yazikuwa kakati olina okusigala nga munemba munyumya ne baba mukwano gwo osooka n'obala ekiti mwali waliwo ekiti eky'obuzadde waliwo ekiti ekyokuba nti akusinga obukulu oba ekiti ng'alina ekitiibwa kye baamuwa mwagwa nga tolina kisukka kati ne katookaye kano kasawa kano akaana kaffe nakaana kangaako nkazaano kazaala kati taata waako keesiimye ennyo nti mukwano gwako kale badde kakozesa obudde okumanya lwaki yamusuula mukuba mukwano gwo olina woomanya nti kati ate taata wange n'otabukka nsalo ya mwana kye nabadde otegeeza kyakamu tebaategedde bino ebyokuzannyamu kukola biki ebyo abazadde bazannyamuko n'abaana naye ate toyitiriza era omuzadde tokisussa kati nga we nanenyanga abantu abawuga n'abaana baabwe kyabulabe kino toyagala bazadde bwogeneyo mu swimming pool buli omu aba yeeyamba obuntu bwe mwambala bukujjayo wenna naye ng'oli n'abaana bo mu buntu obulya kijja olina maama wo taatawo mami osobola okuwuga naye ye tasobola ate kati kyekyobuntu ye tasobola nawe kenyo okubayo eriisi nawe oyagala aliye ng'akola bolinzirewo tunaabitumye edda kakati nawe maama wo okubayo eriisi eri ensonyi ne zikukwata ate bayize mbalaba nga oli mutuufu bambala swimming costumes ezo n'abasajja ne bambala obuntu obumpi n'atumbiira kati ng'ololi ne batabani bo waliwo ekintu nga n'okya n'ogamba tekijja ebintu olina kuwuga na bakulu banno
abaana n'obaleka kituufu baye oli mutu batabe just kifaako kababeere baana ne basuuze nabo kati nze sinza kutwala bawala banga abakulu ku swimming n'entuulayo bangenda balemye okuwuga ensonyi zibakwata nange ne zinkwata naye batwale oba bawenyaabwe abatwale bawuge badde kakati mtaata otudde wano abaana bali mu senior 6 bali mu senior 4 ba university mbola yongera bawuga baana bawala oli musajja olobo otegeera baba bakuwe mudde nga nawe we musse kyotegeeza nkutegedde olina okwewamu ekitiibwa so munange Haji bambi tewali kigenda mu maaso nshawo nedda mukwambona muto nange mulaba muto bambi kato kato daima yo likweli engombo ya lumondo mutakulya ku mugombo ogenda kasoggola ne Haji ne wakubadde nedda hey mama kale kana katonga nsobola kana abakazi mwasoba ele bakamera kusina bakazi bekaza ate tata mbu okalireyo mu nkukutu ate mbu tata yasimbi mbu tata yatadde mu stampu namugamba kati kola sente tulina okunoonya ente ningamba naye Mukama Katonda wange balina okunoonya ki banoonya ente mbu koze wammwe ente gye tubeeyo nte ndowooza otegedde obutafumbirwa kakati ofunye sawa anti singa wali mukazi mufumbo tasobola kyogera naye kiba kingi nobeerako ku katale neweesalira obaga batoteka amagi go gonna mu kisero kimu kati nze nja naye of course yesisobola but I'm just saying like kati omanyi lwaki omwana bw'ati ajja gy'oli awulyanga gwe yalemererwa abamanyi naddibanga munagamba kamuyambe ave ku lujja alaba olireeti naye Mukama ngandabye tasobola kigamba mukyala mufumbo ne wabanga mulungi ati era manyi oyo muka gundi bannange naye Haji manya kukogga kwange nagenda ne bankebera ne bangamba mbuno n'amasavu mangi mbadde manyi nti okikola lwa mulenzi sisobola newe ndi bafunye omusajja Haji nangamba mbuno simanya mbu kyusa ennyambala biki bwemba nga sikifiiringa sijja kyusa ekyo nkikugambye Haji fukamira biki bwemba sikifiiringa sikikola nze nkola kyensobola era nze Haji sipretendinga omwami olina mubuuza nga oyimiridde okay nja kutuulanga kubanga fafe tetufuka kubanga ntuula neneewombe anti kisinzira ofumbiddwa mwami wa ggwanga ki naye waliwo abaganda Haji nga tebafaayo nedda obutafaayo okuli nga muli babiri ewaka b'omusanga mu bantu kutegeera kwegamba waliwo ebintu by'okola omusajjawo nga muli bameka kubanga mukazi wo ne bwakuyita erinnya nga mulimu kati kirina buzibu era gye nayita Jime tewali buzibu kasa tewabaawo baana n'abantu balala asooka kuba mukulu munno naye oba waliwo abaana waliwo kiwe wano ogamba abaana bali banaawulira bati obanga mukyaziza wange n'ogamba kijja kulabika bubi n'ofukamira n'obabuuza ebyammwe tebabimanyi tofukamirirako ddala byagaana ffe twewahaga bwe twebuuza tetulina buko tewahaga hago omuntu ajwa ne yawasa muwala we bunenge bwetyo newebuuza n'okyusa ati nekyo ekintu akuba abantu tebakimanyi kwekyava abaganda abo balowooza nnyo ku bintu ebisinga omuntu okugamba nti odduka omuko nazaala wakudduka oba nawe n'omuviira n'omudduka wali bannazaala b'abantu abato kati bano ba self-duvuto baba amaddu ga ddenge tayina budde waligambiramu nazaala we ekintu ne waliwo amwegombye kuba abeera wala naye buli gy'okumubbaliraanya tomanya kati abaganda ekyo baakyewala ne bassezaala bammwe osanga omuntu kati nga taata wa ssawa si musajja mukadde kati bw'oba tomudduka kati kange ng'ofumbiddwa oyo omulenzi gye mukoma okuyagala ne ssezaawo wekaaga agambye ekigambo kubanga temwateekawo ekyo kya ne gy'obeera ng'ogamba munnaye taata nkulamusiza ng'oyita eri ate ali bigamba ddy ebyo kati ekyo kyekyavaamu abaganda okuteekawo eyo enkola bane Haji wadde olaba bino enkima bye wabirabyeko jjo
nakikubuza ko ne luli n'ogamba liba jjogo omuwala omanyi ekyanemunyisiza omwana muto n'agenda mwana asooka kale wa musajja bano abalongo inebenenge ati abalongo nalabye bamulala omuzeeyi wamulabye omuzeeyi haji ng'omusajja kale n'akubadde landlord ng'alinga atalina mannyo mukamu ne bo babe bakoze ku musajja anti osobola okusanga ne landlord si babe osobola omujjako omusayinga ono badde n'abasajja babawera naye nga landlord yavaamu akasente naye kati landlord kyabaakola kubanga ye muntu mukulu ye yawabya omuwala oyo kati amuwase amuwase ate musajja mukulu ate bagamba balongo tebayonkera bweru kabebi olabye akaana k'omusudani wamma akaana k'omusudani kaduse mwami Sendi yagamba bwalo ke yasanga nga kamwenkana obuwanvu nga kayonka naye Sendi baba Sendi alimba mu nsi ya Katonda boba wanvu abo nno kati bola abasudani ewaabwe kati beesimbawo mu mpaka za bannalulungi ate n'awangula kati abo bakaalaala haji waliwo benasangako nga beerusizza omusudani nga yeerusizza yafuba bambi yakozesa kizigo kikaaki babiina eno yafuba bambi naye era teyayeluka nnyo naye yafuba ewaabwe tebamuboola simalina mmanyi zinamusana balaba eno nengamba just meant no basobola omuboola ewaabwe basi bambi kulya ku ssente bali bokka naye banange no stage bagenda gizimba mpaka yeetaga olunaku lumu anti byankya era bangambye byankya kati basula babimaliza n'ebyuma ne batestingamu ne biboggolamu ne babirekawo kyokka naye alien skin nze bannaye simanyi lwaki ntyagundiye ensanze wano nga bantu bayaye kati nengamba bazimba stage lwaki bonna bali wano anti wano wali ofigundize wano wali ofiisize wali ebbaala yeri awo ebbaala yeri wano kati babeerawo kyokka talanze nakulanga era nze babiŋŋambidde wano bagambye ate anazimba stage alien skin alinawo swenki ngotalanze anti kati ye alina abantu abalina ku social media kwezo channel ezo zi TikTok kati baba wagizi be abafango nindoza babeerawo baba bategedde endowooza so kitegeza kati minisita yabadde agamba mbuno kati mbu ono bwe babaagala mbu ne bride price ebintu bye babawa ku bride price babizeeyo mu famire simanya omusajja waba ayagala esente ze yateekamu ng'omuwala ali lubuto agende mu kooti bazimudde abo babukopi bazireke babukopi abasajja abamu no babibanja ate mmeka bwebanga nakuwa ente zange 10 oba ogenda zizza ogamba eno by'okuwasa anti bagamba anti buno bayanjula bulungi nnyo anti okwanjula ffe wano mu Buganda ebintu ebikakatawo byogula omukazi bya mirundi emeka bibiri mu ddiini ne mu Buganda omutwalo gw'owa taata sente zibakusalira nti omutwalo oba gwakakadde oba mitwalo 5 ezo ze sente ziba ziguza omukazi bino ebisigadde oba weejalabiza teryabikutumye bino just omutwalo kyekikulu kati naffe eno waffe mu basiraamu amahale sente z'owa mukazi ozaakusalira nti amahale okutuwoowa njagalayo obukadde 2 ezo ze sente eziwasa omukazi bino byosigadde naleeta nendeeta entebe bibyo gwani yabikutuma keno waffe tetubibala naye mami batubagambye mbona abakazi naye nze kyendowooza ku musajja oyo yeeyozeeyoze nti yategedde mangu nga n'abaana bakyali bato tataddeemu fiizi okujjako n'omuto katono omuto gwe baba bagira ate omukazi ayinza afumbirwa landlord bw'ogambye kirako omwana akyali muto ze namulebe nga si byali nako omuwala nga tafa nayo ng'akwata ne vidiyo nako vidiyo nga bwaseka noseka nengamba naye abantu ekizeeyi kyeya kyagala nti amanyi kinaatera okufa atwala enju ezo
Cheva bakazi abwala bagala ebikadde. Katono omuvubuka alifadde. Naona natira okufa ennyumba. Oyo mwala agenda kwa Landlord. Ennyumba si kwasula okwo kwa Landlord. Kwasula. Ne kati omusajja yabasenguka kati anava kakati ogoba otyo mukazi ku nju zaabwe. Ennyumba zabba. Kati omusajja ono abadde bbawe yabasenguka. Oli ali ku nju zabba. Yabasenguka. Yada esedo. Kati omukazi ali ku nju zabbaawe. Buli mwejjogo. Ono ajjemu ebintu bye oli Landlord agulira mukazi we ebintu abiteeka mu muzigo. Ne batugamba abakazi tujoga kirabye. Ne kati lyesajja ekkulu oliraba. Mulabanga ali mirembe yagudde kati eka. Omukazi asooka? Bavuma. Akaliro kaliko yakamanyi. Takalabangako bukyazaalwa. Namulabye wali nga yena ali bwati. Anti talabanga kalira ako ekiri eka. Ate kiba ku mukazi oyo eka juga kati alina abaana b'omukyalo oli omukulu. Okalirako. Agera kiroza. Katonda wa ensi yamutamye dda. Omusajja ono abadde akola safari. Mbolusi. Landlord n'ayingirawo. Ndoza nga ayingira waawo. Najja yetegereza ebisenge. Tebatadde misumaali. Nebaddange mbukanda b'ennyumba bwe zifaanana. Oba ensasula ebadde mbi. Simanyi mama nebeera mbi. Anti abasajja nabo balina ekizibu. Ensasula y'enju egenda n'ebeera embi. Ne batandika ng'okugamba abakyala boogere ne ba Landlord mwegayirireko. Nze siri omunnyonnyole. Wiiki ejjanja zifuna. Olaba obawadde gaapu y'okunyumyamu. Ne banyumya ne batandika awo emboozi. Kati osobola n'okusanga buli gyazisonyiwa omukazi amakali guno omwezi ngubasanya omukazi n'asigala nga yabanja. Omusajja atuli bubi. Nga zino kateeka mukazi. Neba nange ensi eno. Asobanga buli gyazibasonyiwa. Gomanyi omusajja atalina linnyo mukama wafunye omuwala afaanana bw'ati. Aba awaayo omuwendo munene. Omuwala oyo asobanga bulijjo ye Landlord wa bbaawe. Landlord. Naye kati omusajja talina bwagoba mukazi. Omusajja kati alina yaggyemu ebintu bye kubanga oli omukazi ali ku nju zabba. Era kituufu. Naye n'omusajja amagezi g'enkuwa genda okebeza abaana. Oyo omuzeeyi oyo Landlord. Agenda kebeza abaana. Genda okebeza abaana. Mikisa mingi nnyo okubanga ate n'abakozi naye si babe. Bayigawe. Wango oyo omwana nzina amutidde bonna nalabe nga naye yafunye omukisa guli ogwo oyo omuvubuka. Nti yategedde nti abaana si babe nga tebannatandika na kusoma. Fizi ye kyekinene. First born yekka. Yewuwe. Abaana babagabana. Bana ababiri. Mbu yagenda okulaba nga mugati bafu. Mbu yasooka muga bagende babaalule. Oh, natya. Omukazi n'agaana. Bonaga atujja basabira mu kyaki. Ne bategera waliwo ekikya. Yerabisa. Bane haji banengolo. Nagenze ne ndaba wadde byali bitambula oba mbi haji no baye sheke babi yankwase. Nice mention abasajja. Seketa Musuza. Nice mention abasajja bakaba. Bambi yankwase ekisa. Nengamba bambi musajja. Abakazi mwerabye ebizibu bye tubayinamu. Kajina awo haji nga tulina walo nomulala byabadde byenalabye ejjo ku Twitter. Boba erembaga yali nene. Bamaze just myezi ebiri. Omusajja n'agamba munnange. Omanyi abakazi muyina engombe ezo gye mpulya bagamba mbonja kusamba mu kigawuni ekyo. Yayaga kusamba mu kigawuni gofirwa milioni zo 3. Yayaga kusambamu. Era abelense eno. Siwagira bwenzi naye. Wala mutakusindika. Ekintu kye bayita empeta. Mulekerawo kipapira. Nange bwe nalabye. Omuntu musooka mbeere n'omuntu mwemanyire emize gya dolini n'agisobola ye naawe n'oga emize gy'onongisobola. Aliko birungi kinti binaate ebibi kuba omuntu ayinza kwekweka myaka giwere 5. Omutegeera. Sooka obeere n'omuntu. Kati Seketa Musuza yali alina okufuna omukazi oyo ne bagenda bawoowa empowe ennyangu yangu baseeka basimbiga muziki baseeka 3 awo ne muyitawo n'abeewabwe 2 ne muwoowa ne mubeera mwenna. Oluvannyuma ennyo nga mmaze okwetega buli omu n'amanya munne ne muwasa ekirala ababiri
nga temunneewasa ate muba mwenna okulimbagana kuba kungi. Abasajja balimba abakazi n'abakazi ne balimba abasajja. Naye mu abasinga okulimba. Naye embeera y'okubanga musoose ne muba mwenna emyaka nga 3-4 emalawo obulimba. N'otegeera n'otegeera byali akulimba n'obimanya n'ebyamazima n'obitegeera. Nange omusajja ne mabye wali onnimba n'ebyamazima n'embitegeera kati awo nenkola omukolo. Naye nakakulaba mbate nkuwasa. Nze njogeza bwavu sisobola. Atwa ne bonkolera omukolo gwabwe yasigubaamu. Mpaka omuntu soka mutegeera. Yali mutu. Ne bwokolanga buli sitaddemu yadde olwaga era sisobola gukkiriza. I think nzikirizeganya ne bana bagamba soko obereko n'omuntu. Mubereko mwenna mu nju emu. Olabe okufuluta kwe malako nako okufumba ko malako nako babingamba. Kyo kyenge musoke mbere mwenna emyaka 5 oba 3. Mwetegeere. Ne banange ense. Ne oli akukwanye. Omuwala abeera waawe naawe obeera wo. Myezi 2-3 mwaganye mbaga. Eyawa. I know. Eyawa. Bambi nsasira seeka waffe tamusuza. Naye okyali mulenzi muto aye toli bubi nnyo. Ojja kufuna omukazi akwagala. Ate omutuufu. Naye ate wakubadde nti nze ndi mukulu wo nnyo okusinga nnyo obukulu. Naye ate weno mu ddiini mwe bensinga okwesiga okumanya ekika kya mukazi kigwowasa. Sisuubirayo mwana w'abandi asiiba ku musaalo nga wamulonda ddala nga asiiba ku musaalo ng'asookola omuwala ekyo yakoze. Kitekubanga walonda omuwala atali mukkiriza ate ng'eyo nkwesiga naye nkusaasira nti bijja kuggwa. Ojja kufuna akwagala. Oba tukyusa ddolini ono. Omwana omumaleko ennaku. Njogereko naye. Nedda. Oyo si type yange. Aye naye kiraka ayagala beeru. Toli muddugavu. Siganye naye nantu oli ayagala kiri kisambi nga kyeru bwe kiti. Sambi ekyeru. Kyezambi kyeru kye kyatukoze tewakiri. Ajibadi walo abatayiga haji. Sambi ekyeru kye kyatukoze. Kyatuleseko kikuba mukono. Leyo oyo si type yange. Neba bingana mulabe nga kiraka bambi musajja neka yayi. Mutima gwamenyese. Muntu akola ekintu bambi yakola omukolo gwe nga gwa kitiibwa nga gwa amaanyi. Nalabako ka video amazina g'omukazi nagalaba engoma. Nenge gyazisikanga mu dansi oyo. N'ogamba ono. Dansi nga wakweweta. Aketachi. Mubadde nga wakweweta. Mbona aketachi. I know. But atumusabire bambi ajja kuba bulungi. Ati lwaki bagamba ono Smile wayita Diasi. Mbulwaki taleka munno kale lwadde baludde bonna biki lwaki avaayo kati ng'alaba oli yagenze mu mbaga ayina oyogera buli kimu ate ffe twekyawa simanya emirundi simanya 5 mu emeka namukwatano wa boda ate ne mukwatano yambonyabonya oyo n'ate munnange mukota Diasi sina buzibu naye mukoddomi mukota Diasi ngamba banna Diasi Katuma akuyisa emirundi yena abasajja ne betulumwa ffe twegumya enswaki tulwawo kuvaamu eziga musirika ngabe wali waguma wafuna n'omukyalo mulaguma va mu kamera ngoyogera ku Sheri. I know ate Sheri ayina abaana bo mwazaala abaana ate bambi mabega eyo mpozi nga bakikyusamu waliwo omwana wa Diasi kwikaali kabeera naye nga kamukuuma kati nga abaana abo bayagalana nnyo ndowooza bonna nga tolina b'obaawula kakati muleke ng'egyalina abaana bo muleke ne Sheri aleke Diasi buli omu aleke munne buli omu yafuna gwayagala bagende mu maaso n'obulamu obulala ebyo by'okubeera nga muli mwena ne mwawukana ne muddingana ne mwokala emirundi ng'emeka kiba kiki ekyo lwaki temweta omulundi gumu ne mugamba kati tukimaze ndowooza kubaako akola munne ebibi ng'omulala ate ono gwe bakola ebyagezaako okubibikiya ng'agamba ono anaatereera naye abantu tebatereera
kyotosobola okirabye onoga kino kyagaana kyesonyiwa I think tolina kulemerako nga bwewagamba siremezaamu olaba abasajja banoba abasajja banoba ennaku zino Haji siremezaamu okireka manyi buli malina omutima gwe Haji waliwo kati osooka n'otulinamu emyaka gy'omaze nono omuntu obudde bw'otaddemu nogamba obangezeegezeeko naye era bimala ne bigaana bade tebikola anti osobola okwongera okugezaako n'oyonoona budde kwona afande agamba walina afande oyo Shalom walina pande ng'akola mu polisi nga munene oyo Shalom wabba oba kyabaki no room yatandika nga yaggulira Benz ze yagyegulira munange room yali ya busiya room munange yali mu red paper bana abantu abo twabawona oba abijjawa ne bansibako basooka kunsibako Haji nze Haji simumanyi ne bansibako afade ne ngamba nfudde munange tewali wamma Benz ze yagyegulira ze munange Haji ngabe nagamba muvayo ne Jacobo Jacobo yali mukwano gwange botera okwagala empalani emala kuwera n'omwagala mbadde omuntu neki kino mukyogera wali omuntu ayagala gwawalana mbadde omuntu aba mukwano go ne mwegaga lwaki mukozesa nnyo nti oyo mukwano gwange waliwo ne type nde Jacob si type yange ate eyabajja nzija mbigambo naye kati namulabye alina ono omwana omuwala yani omumbejja w'emiti ebiri nze sedete nga kona bajjo yalemezaamu naye naye sobola akatima akisimala kyo mutima gwagana kati owuzikidde mu ssawa ala esawa naye yanzijidde how are you Musudani babayita batya you're Sudanese hey what's your name Giovanni that's your child that's your niece nizi yaki muganda we mwana wa muganda we Giovanni wala kato kano kana kano katika kanzo sawa 13 gwe mubuzo jo baba wanvu buwanvu mama nene oli mutufu baba wanvu how old are you 18 wow you look young I thought like that. Tugenda mufuni omusajja wa Uganda You want a Ugandan man? Ugandan man? Oh, umanyi no Uganda. Tukufunira omusajja omuna Uganda. Ogenda fumbira wa South Sudan. Why, Raji? We have cute men. Why do? Badde nno nkukubidde ekikopo musajja. Oh, nice to meet you too. Wadde okubidde ono? Bayagala Abasudaani banne kireka baboola. Ani amuganye. Nalongo. Walaikum salaam. Kale. Nalongo nga musiraamu. Wamma ye bazala wamma. Badde ngamba Nalongo nga musiraamu nenzikira wamma ba. Waliwo nti ono Nalongo Luisi yakubi. Salaamu agimanyi nnyo. Ndoza. Ajja wano. Agenda kujjako wa. Agenda kola ngenda wala nnyo ngenda kuyisa lya Ntonde. Bayitayo. Sagenda kujja akole. Bayitayo ngenda Lwamaggwa. Suulanga naye. Ate ogenda koleyo ki Haji? Ndiyo ne Lutalo. David Lutalo. Agenda kujja. Olese ebibuuzo? Why? Bibi no lebe anti ze binkoye olusi nerabira anti azinse binkoya nya oluzungu luntawaanya. Okay. Wale yangamye muno Haji ku nsonga ya biswanka. Okay, si biswanka ya kakawala. Mbocho chogerako kye gamba to akano kuyazalamu. Kabadde ku mwana. Wakalabye? Ngo mwana wani? Mwana waabwe. Anti si wako. Gwa muwala. Mama omwana yakubye. Ye yabadde amukubambo zimanya pampa zimanya biki. Bine byokusaaga mu bobuyiyi. Yabadde asaagaawo. Zibadde manya ali serious. Wala edekanda enkuba yabadde etya kisinziira. N'agifuna wano. Kisinziira enkuba waliwo omuntu nga bubuyiyi bubu kuzannya n'omwana. Omwana wa bbanga ki?
kana katokandabe abana babakona ku twa Bible yaga sura omugo yono no mwana agundi ki bino uno buyi butono haji sibuyi bw'amaanyi nigo bakubanga tavude mu yadokaba anti nagamba ono buno bugumunyi ne mama amwana ayinza okuluma oyo n'atakaaba obanga yabimanyira nga yamanyira bayinza omukuba oyo n'atakaaba obanga yamanyira bamukuba kyeyakoze ekikyamu kikolera mu kamera naye abazadde babuyiyi baba ne gwakuba ndaba muto nnyo anti kabbe kawezeza n'emyaka 2 ako sikiwa mbulwaki tomanyi papa zaweddewo mbulwaki ofuka message yadde agisindika eri muguzi wa pampa kati Biswanka kyabategeera nti agule pampa nnyingi omwana wa muwonye empi anti kyekyo ekyamukubiza obwo buyi mu kamera musungu oli atagula pampa obanga sente abawanto neza pampa ayagala ayongezeemu kati agulye eddala box ya pampa abazibatwalira naye ajoga wabanga nga guli talabira mwana omusajja lwaki obusungu obuteeka ku mwana kale talabirira Biswanka alina sente olowooza oli bambi wa Katonda mikono gyowanika yageze n'awanika n'okuwandiika abantu ne banyiiga sebo yagambye mbuba nange waliwo omusimanya asobola okulabirira omwana mbuze newaddeyo mu mutwale Biswanka ayina bameka abatuuse omulemerera kati omwana omunga amulema ati anga asobola okukola vidiyo waliyo vidiyo yakakadde manyi nti abaana bakola vidiyo nemalawo milioni 10 oba byebyo byekugira nga yayita alina ssente bulungi bannaye hajize nkugambe ki erinnya lya Biswanka limumala okubeerawo n'omwana we obulimu abufuna mabaala omwo obwebusente obutonotono naye nga abufuna kati oba obufuna bakirabirira mwana we mwami koko bwe budde eno twali mutawaana zaya baye nzikeni yakena kola kyagala takako stage bali si sound bali wabanondoza ba mataala era mwami koko naye kakati oyo Biswanka aleke kukola kyejo tanatuuka kulemwa kaana kamu ye alyaki oyo mwana alya nnyo okusinga Biswanka yasula njala enkugambye bw'obanga osobola okwerisa akaako kakulemera wakaagala kyawe era wabula nene maama akole ategeere nti yakula toyinza kuzaala mwana ng'oli bebe naye akole baleete haafu balabirire omwana waabwe mwana teyabatuma muzaala bo ababiri balabirire omwana oyo bakule ebyokugamba nti no bato tebijja kukola oba tebakaaga bakakuwa ndaba gwe okyegayaliridde haji engeri gyoganya okuzaala owo kati labirire abaabanno gino nja kuzaala naye njagala kuzaala mu muntu gwe njagala kyekisooka ebya siriasi hajize nkyayina ebizaala tobikolangako ebizaala sibikolangako no obikola otya ne bw'otayagala ndudde obikola ebya serious kozi wagamba oli wa ice tuula mu bbaafu nakuvaako nze kasa wagula ice anti oleme kukemebwa ebyo ebyekisirusiru ng'otuula mu bbaafu neetaasa bingi haji nga wenyogoza okosikwe kwesanyalaza ng'akayiro kakendeera ngodde mu bibyo okusinga okuddawo ne bakusipressinga ne bakumanyiira wali ofunye looya wano
oyo loyo omenya nabateeka wamugoba damu nakuba wamubulirira wangamba ja kuddamu omugamba namulaba nagamba omwana oyo mbona kolaki yakutya nedda haji walolo yakulaba ku video wano ng'ogamba mu kantu omuntu omuweerezayo miliyoni nagenda ali olunaku olukulu nagamba naye haji wangamba ogenda mubuulirira lwaki yampereza ompereza otya oba onkubira otya n'ombuuza nti walidde lanchi like okola kye essaawa zino oliwa tosobola kumperezayo ssente ng'ate lanchi tonnagiweereza giweereza ate nnyumiza ate mbuzijja ate ewa simanya restaurant ewa maama biki ebyo nga mugenda kulya waka nze yansobera njagala mumbulirirako bambi atakidda yali agenze kukwanjula wa nazaala yali ayagala okukola naye nno bakutwala nnyo mu basezaani ba nazaala ate bamanyi bagamba nnyo nti njagala nnyo ssente kati ndoza bagamba kababyanguye ate nze batebindya kati bw'oyogera ku ekyo black sugar bino ebadde bitambula waliwo byenalabye ejjo ekiro nebala inatidde abasajja kale naffe mututya naye nange natidde abasajja okimanyi nti no black sugar bwe yali ayagala oyo omusajja abantu be yamwanjulira bonna omukubo kibeera kitya bino nga bwenaba nga omukubo abeera nga ng'amukwana bye biki ebyo nga girlfriend we kati ze nga mmanyi sister we kumbe nedda be yamulaga nga bamaama be si bamaama be bamaama baani ndoza yabapangisa bikwano jeyo bamaama b'omulenzi b'omuwala like omulenzi nga haji bono ani yayanjulira munne omulenzi bona be yayanjulira black sugar bona bali bafu nga siba ngandazi ne mama si mama omugwe yamwanjulira basimenya bamuyitani nga kugamba mu bufunze nga black sugar talabanga ku muntu wewabo wa musajja n'omu webale kati ani kati black sugar yabyogedde gundi senga sijja bamuweereza voice notes nga Amos ali kuli nga black sugar yali project omanyi nga project like nga yaga kutundiako music we kyekyo ng'omukajja nali buli ayoge naye nagambye abantu abamusi bangu sobona tukanagamba katono watuuse mutadde mu layini kati tugenda kukola gundi ye kasapostinga tujjako twebifaanani atuba kyayagala ayagala kunteka ng'omulenzi yayogera nga bena nokumita oyo bwatyo bannange natidde nengamba kitegeeza abantu abamu bafuna ng'omuntu akuwa ekitiibwa nabagamba emyaka gyammwe kati black sugar na mwana muto naye bw'aba anoonya essanyu mu bulamu bw'ensi alina kufumbirwa muntu mukulumu abe mu bavubuka ate alina okufumbirwa omuntu atali mu bino byaffe bya kamera abantu abali mu mirimu gyabwe emirala kituufu kubanga era bakubanga omulenzi otali mu kamera tetwanditegedde bimukwata kate amaloboozi twandigajjeewo kituufu n'oyo senga asidi teyandikafunye kuba bali bandibadde mu byabwe birala kituufu ne guno omulimu gwaffe gulimu ebintuntu bingi naye natiddeze kati bannange soka kola research nensooka mbuuliriza neŋŋamba ekikakasa yoyo maamawo pozingamu kateni bibino wano anti nga bwetunda banga mnonano yaŋŋambye eddakiika 7 nawe tamanyi budde twagamba essaawa 9 kati ajja kujja 10 gamba angamena okungamba amawadi bamugayo bakasimbula kumpi kati ogira ogumamu kyokka nze gola ngenda wala okuyisa eryantonde ate ndi bwomu mu mmotoka kati seya katonda nyamba jjamu ye ne mumalako kyekyo webwayise owa Masaka street kati mbadde nja obudde obunkwatya obudde okuzibanga ndi mu mpigi olobo ogenze naye kuvuga ekiro wekka bannange manyira teekako okay tuli mu kamera nja mugamba bijja bana mukyala shawa nedda haji bana haji okumanya ekintu kinsobedde okimanyi buli post gye nteekayo gabayo mukyala byange gabateekayo mukyala bannange ne bantaginga ayina kati nagambye kansinga gawe bantagingaga ku bya budget nagambye omanyi bw'osirika kimanyi ne kiyitawo nagambye kansinga kirabya bula ne tugebanga tekisoboka ng'otuukiriza haji tekisoboka nga lwaki
olaba ko kayini wanga yagala njogera kyonga sijja kyogera naye nga invitation card netali eyo nemubabaka akasenge mwe muyingidde ne Haji badde kisoboka bale nyinzo kale tibadde bagamba abantu baswala ne nyinzo kwina nga nsatu tugamba tufunye ekifaananyi nga webase ku magulu ga ssaawa bwoti ng'owummudde ngende ku buliri naye Haji tokikola nkimanyi onjagaliza naye sekiwambo eyo Jonsi tikayeeyo oba ogenze kuwoowoola beera kuwoowoola oyo akyali muto akyalabaalaba aye nageze ne mugamba agenda ne ngamba omanyi bagamba olusi obuze simanya biki simanya engeri babyogera mukati nagambe taata weegeri gye wadde kale ebyamba akyogera yazaala eno ne ngamba kano wadde kakyewaga nti nze sigenda kuzaalazaala nze njagala nzaale batono nnyo bensobola okulabirira anafuna ssente ate bwe ndowooza ala ne ngamba obyogeza buto anagifuna tajja kuddamu byogere kituufu bana basigiri baze nga bo bakedde bani abo owesigiri y'enkoko ye yagireese dda yirwa yere yagundi yuno kikolo gy'amaanyi kiki sigenda okubeera wano nze munalage ntyayo eno era nze kirabika nja sigenda okubeera wano mikolo gyankya wesiri naye kituufu ngaakedde nnyo kyagala tasobola kuba bali tasobola kubireeta enkya anyway wale yabuuziza buuza Haji, at what point in a relationship should a couple decide to make a home and stay together? Nga mudatinga kubanga kubina ebigenda maaso like decouple ino okusalawo n'ogamba naye omanyi katandika okubeera fena waliwo ebbanga mbadde manyi like omanyi buli omu okwetegereza nkitegeera kati kyakiyisiza mu kwetegereza abuuza bbanga ki nga tulekosalawo okubeera fena waliwo okubeera eno nga tukyedetinga eno ompita out ngenda mu sawuna waliwo abakwanguya nagamba nze njagala kubeera naawe mangu ebigezo abantu tebabiyitira kumu waliwo omuntu gwolaba nga wali omusuubiramu obuyaayi aye n'omutegeera mangu nti mutuufu n'okendeeza ku bbanga ate wali osuubira obuntu bulamu n'ogamba naye kanjira neeyongerayo okwetegereza ekyo ate nalisubira nti asobola okukikola tebiriiko bbanga wabula gwe wobuuliridde nti kati kisa mutegedde ng'ogamba kati katuyingira ne tebirina budde ate bw'oyingira mwena n'olaba ng'era tokisobola wakiri okita ng'okireka kati then bano abayingidde bonna lwaki waliwo abasajja mama tuteeseza tuyingidde ffena toyagala nsasule ebintu kumpi tugabanye okusasula ki katugambe mbulwe nti tugigabanye wakati mbusimanye ebintu byewaka nze mbandaba obeera mukodo ng'omusajja tebuba bukodo naye oba tofumbiddwa kati omukazi oba n'omusajja ng'olinga gwe weesibako abasajja tuliwo okwetikka buvunaanyizibwa bw'abakazi ebyo ebyokuga nti tugattere nti tukole ki bijjira mu maaso eyo nga mwazaala dda abaana nawe n'omanya obuzito bbaawo bw'ayina n'omuyambako ate nga si kikake wabula nga gwe okyeyagalidde so si bino mbwate si tteeka omusajja bagamba enkoko ebojja kyeneemira nga bakugamba weepimire kyetemire tekiteeka mu bulago kati omukazi waafuna olubuto n'omusajja omulala ate ng'akyali mu nju yo Haji kubanga mbu kyamubaddeko n'atugamba oli mukusi lwensoso kasasente nazifuna nazisoloza lwensoso okulaba oza kuloga nkuba kakati sikirabidde nekimulengedde okubuuza ombuuzizza agambye ono kyamutuuseeko nga olubuto lwani lwa musajja mulala tamanyi naye yamugambye ekituufu omukazi yagambye bbaawe yamazira amugamba nga ndowooza bayombyeyombye bulamuga bakamugamba amazima omwana yasoose yasoose naye tebanaba kukola mpeta nagamba muno kyamutuuseeko nagamba naye kati omusajja agenda kukola empeta ebeera ekomyawo
baba kita diruyo obufumbo efanya ogisazaamu ate omuntu aliwo atazaalira walala naye kimanyi waliwo abantu abasigaza abantu bwe batyo olabeko abamu abasigaza olaba n'enkoko ebiika mu nsiko zino enkoko zaffe enfirika bwe batebiika mu nyungu ebiika mu nsiko nga mugisala nga mugirya ebeera tekyali nkoko kati n'oyo olaba nkoko gye balyanga ebiise mu nsiko kati ate ono yazadde mu nsiko kubanga okuzaala omwana atali wa musajja mwana oyo yabiise mu nsiko kati engeri gyetali nkoko baawuka ne bwawuka n'enkoko eba yakusala Katonda yagambye embu mbuuliza Haji tubeera ffenna n'ono omusajja naye maama musajja nga nfuga bwemba ngenda out ayagala mugabe nti ngenda out bwemba kale ayagala musabe ng'olukusa mbwolaba mbu kikola sensi nga bwemba ngenda wa mbu ayagala musabe ng'olukusa omukazi okusaba mu bufumbo kyatteeka ate lwaki nkusaba olukusa kugamba bugambi gye ngenda Haji omukazi omufumbo asaba agirindako tuli bantu bakulu kyekyo bakulu kuliko ediwe awaka nkitegeera obadde wanti omukazi agabugambi ngendako bugoloobi yes nkugamba nti by the way omukazi agamba enkya nsaba gendako ne bannange wano ate omusajja asobola okugaana anti kyagamba mbuno omusajja atera omugaana lwaki oba oŋŋaana kumwagala oluusi n'oba tamwesiga bulungi naye waliwo omuntu nga wakutangira basajja ng'olina mukuumira kumpi woolengera nga kakusimatuka n'akuva eriiso werikoma anti wali abakazi bebeeraliikirira nga ne boolengera agaba namba ya simu ogamba awedde sinza nga bwe mmanyi Jane awedde ne wabawo omukazi wo gw'omanyi nti ne bwagimuwa ajja mukubira amuddemu bya kisiru nino wawo gogamba oyo wonna we bafunye enamba yawedde nga tobwesigako yadde kati omusajja kyava amukugira okugenda mu bikujjuko amukuumira walengera era lwalikeera nga takyamugaana ajja kukolera ensobi era obufumbo obufe aba takyamwagala ajja nakukolera ensobi obufumbo obufe antegedde obufumbo sibusobola nze mbadde manyi nti munna mb'obuulya kubuulize muntu nti enkya siriiwo nkunaye nja kudda basaba ate mu kusaba omuntu agaana n'okugaana abasajja mufuga nno nedda baana naye wabanga mwavu nedda sekyo bwemba nga nzalabire n'omwavu agaana kaba kajoogo n'omwavu agaana tokisimbula wano ogeza n'okisimbula ekigere wa nga te nzamulabirira okulabirira oyogera ku bufumbo kikaaki okuyingira obufumbo bw'okuba ng'olabirira omusajja toba obufumbo gamba goli mbino bye muwasaayo omulenzi waliwo okutuuka essira ng'omusajja talina ssente nga bambireze mu ggwanga nga tumaze ebbanga lwaki oba okyusa embya sitegeeza empisa gye wampisangamu nga nkyazirina gy'oba osigala nga gy'otwala mu maaso lwaki onneefuuli oba ziweddewo nga nze nange nnakulabirira nga tozirina kubanga nange nkulabirira era kibi nnyo omusajja embeera omukyukira naawe omukazi n'okyuka kikyamu ate awo aba asinga okwetaagira okumulaga nti okyali w'amaanyi toggwamu ssuubi oli w'amaanyi gye ndi era akyenyumizaamu n'awulira ng'okubira bannongo bagamba banne mugende taata gundi aŋŋaanye nolwa sente zamuggwawo ng'ogabugambi musibe gundi musigala nga muli agenda kudda abuyiseemu musajja ayinza okugaana ye bufumbo kambutendeke kujogwa bwenti obadde ndi mwavu ono kamulekera abaana balabirire baana be naye kangende nerabirire nokumaona atandika okugamba gundi bamuwa emmere bw'aba ayagala n'omuyita embwa n'omuyita ekyo kikyamu mutuufu bwe tubuza ebibuuzo bibiri nera nogundi atuuka naye tatuuka okay atubimale bisobola obuuza ebibuuzo okay. As someone who has educated his kids, what does he think about what people are requesting? Government mbuyagala reducinga terms zibeere bbiri zokka endowooza yo ogiwa
Etamuze somero. Bwegwagambye. Kisinzira bibasoma kubanze ndabo abaana baba akagenda nga bakomawo era kyetaaga bbiri. Oleka n'okuleka. Baba somesa. Baba nyini basome bafa kusolooza. Abaana baba akadda bwe bati. Mbu ate kuddayo. University gy'olabirako abaana mu luwummula ewaka n'omulaba ebbanga eriwera. N'omanya nti tasoma baawummula. Bakikole nga university weekoma yonge yina gundi bbiri. Mr. B. Ali mutuufu. By the way batuka. Niba no baba akakomawo kuddayo. Nga tuddayo ate requirements kubeze yongera. Oli mutuufu wamma. Ate bajja bagamba nti wali okusomako mu holiday. Twagala emitwalo 2 kwegati batuweeza. Government kyenjagala nze kyendowooza. Kubanga okuweerera abaana b'eggwanga abaana bano baffe ne baana y'emiti emito ye government y'enkya. Ebisale by'amasomero. Babitunulemu nga government. Nga batunula ku bbeeyi y'amafuta. N'omanya nti amafuta petrol nga bw'ogenda n'ovuga okuva eno paka e Masaka nga bwe bongezzaamu ennyo bongezzaamu nusu 5 oba 2 bwe bityo. N'amasomero gatunulemu ebbeeyi etuuka okubanga efaanaganamu. Kuba abantu bajja kulemererwa okuweerera abaana kitukole bubi nnyo. Eggwanga ly'enki eritasomye. Buli muntu alina obusobozi obutwala omwana ku ssomero. Tegedde. Kati yagambye Mbuliza Haji sajja mufumbo naye yagambye nti nno mother in law ya Nazala secho Nazala omukazi yaleta Nazala mother in law waka tayagala vaawo okay taina mirembe bwe yamugambako lutalo omukazi nakola lutalo azino mukaye nayomba era kati balinga bali toyagala mama wange balinga bali mu lusirika nagamba bannake muyiteekako mu kinu Aite kunazala nga oyambala likinu oyita mu sleeveless omukazi era likiyagamba ono takwana mama yenyini omukazi ajja kugobawo nnyina kyokka abazadde bambi naye alina kulaba banango ine entumbwe weba alina kulaba entumbwe nga babannage Haji tumbwe ya mugenzi mama naye naddala tulidde negamba Haji oyina entumbwe ogikweka buli kana nakkiriza naye otekako ne galubindi saanyumi emyaka nengikweka nogikweka nga tulabako n'ogumu kakati abazadde kikyamu nnyo omuzadde ogenda okwesiba mu baana okugyawo nga oli mulwadde ng'oze kufuna bujjanjabi ng'ewali amalwaliro naye omuzadde ng'oli mu mbeera eya bulijjo kiki ekikubeeza mu baana so kati wano oba onenya Nazala mukyamu addeyo mu kyalo mangu onenya omuwala amuleeta Nazala ye talaba nti mu baana tebabeerayo mu baana okolayo ki abantu abategeera abantu abakulu ne bamuleeta mujjanja era omuli agane wiiki ejja kaŋŋende n'enkoko zange ebijanjaalo byange simanyi kati bwe biri n'omanya nti ategeera weesiba otya mu baana ababuzizza emirembe baddeyo mu kyalo n'oyo omuwala yennyini oyo omukyala ategeere nti ekyamama we okujja eno kati noono bw'anaaleeta nnyina kyabaakola n'omutabani n'omulenzi aleete nnyina Nazaala balwane babeerewa anti baba bagenda kuyomba bagenda kuyomba bonna bantu bakulu ate kimanyi abakazi abasiru naleeta ne baganda be abakazi baganda bonno bokale tebaliimu nnyo kwegendereza naye maama wo sina olaba ffe obeera bubeezi ng'olina kyakoga naye okukuba essimu ya maama wa mukyala wo ekaluba era by the way okimanyi Haji neewuunya nnyo ekaluba ng'okubira Nazala wo ng'oloopa biki tobawirako abaloopa sisobola kikyamu kati bebeera ng'ebintu byabuwemu kati osobola bimugamba nga byamukisenge kati osobola bimugamba Nazala n'omubuuzaako obubuuza nti munne muliyo mutya kikaluba Esekeza sira kirungi kuyana simu ya Nazala musi. Osobola nayo. Kubanga asobola kubanga nnyina kyenjagala omuteerako. Okay. Ng'ennaku enkulu nga biki. Nazala osobola omuweereza y'akasente. Ne weeroza nga kamutereko ekyabiri. Maama naye yagalemu olwaleero. Ate bwe nkiteekako era sikkubira.
yabamanyi ate naye yennyini tasobola kukukubira wabula agamba muwala we taata munneebalize ne yampeerezayo kasente eyo nazaala alina ku matu mutuufu. Okay, kisembayo babuuziza lwaki abawala ono yabuuziza lwaki omuwala lwaki omusajja yasobola okukwana omuwala nga talina kyayina. Omusajja omusajja asobola okukwana omuwala oba omukazi nga talina kyayina kale nga mwavu literally, naye ate omukazi tasobola kukkiriza musajja nga talina kyayina. Lwaki kibeera bwe kityo? Anti abasajja ffe balina obuvunaanyizibwa okubeezaawo bakyala baffe. Omukazi ye aleeta mukwano. Gwe tuleeta gwe n'oleeta obuvunaanyizibwa. Yensonga ki era bazadde bo bakubuuza otuuse okuwasa bati babuuza myaka. Naye bali babuuza myaka. Mu byenfunayo otuuse okubeezaawo munno. Kali ensonga lwaki omuntu alina okukwagala ng'olinawo ky'olina ng'amanyi nti ojja kusobola obbakola ki? Omulabirira. Ekitegeeza bino bye bagamba nti nno bano abasajja ababuuza nti kisooleeta ku mmeeza basiru. Okimanyi batubuuza nnyo ekibuuzo ekyo. Nene yaleeta eŋŋombe eyo. Yali ategeeza. Omukazi si yagibuuza. Gundi. Abasajja. Gundi yagibuuza. Ani? Zali. Lwaki oyombamu n'omulenzi? Kikyoteeka ku tebo. Naye n'abasajja nabo bakitubuuza nnyo ennaku zino bwe kikyoleeta ku tebo. Naye bakyabusiru lwaki ombuuza kingenda okweta ku mmeeza? Already bwendi. Oli ku tebo. Ndi ku tebo. Kiki kyala ky'oba oyagala? Omusanyusa n'agenda anoonya ssente. Si kyekyo. Tebo. Oba oyagala bo balooza mu bya ssente nno. Ku tebo naye ng'omusajja olina okuwasa ng'otuusa okuba n'obuvunaanyizibwa obuweerezaawo mukyalawo. Oba tonatuuka kubeera na buvunaanyizibwa obuweerezaawo na mukyalawo kireke. Omuntu ng'okyali bw'omu nawe weeyaguza lujja owasiza ki? Gwe kennyini tonnasobola kwebezaawo omuntu ogwo. Oleese owookubiri. Mukojja kaba yagamba bw'oba ng'okyapangisa mu muzigo gumu tolina kuzaala. Lwaki owasa? Negamba wali abalina luumu emu ng'ali bulungi. Abaana nno balina luumu emu n'ogisanga mu TV ya bukadde 5. Wama nga bali bulungi. Omusanga alina luumu ye self contained nga buli kimu. Ng'akyaliwo omu na mukazi we. Bwe bagenda bagaziwa ne banoonya enju endala. Tweyanziza. Amiina. Kozi gundi ya 12. Nga 12 ogw'omukaaga front page Namasuba. Tikiti bane muzigule ziri ku Papa's Sport wa Semakula, ziri ku H&M ewa Mami Aruna, ziri ku front page wenyini, ziri ku Momo Pay ga star 15 star 20 kadaala. Hash kadaala. Okay. Ngene ngogoberere engobeyo paka lotoka kuseba avuga concert. Oba okube ku 077 2 14 75 gwayagala tebo oba yagala tikiti eziwera nsozi kuleetera. Amina. Kale haji tweyanziza. Amina. Nja kufunoonya. Kale mukyala sawa. Nedda haji nedda. Kale nazaala wa Sali point ku point. Abdulatifu Sali point ku point. Omulemo ow'eswaga. Lwaki okiggumiza? Ate haji gwateka mu biro gwabiteka mu muliro. Nze akaana kagenda kagonja. Nebe nkoogerako osanyuka n'okamala. Haji nedda tokikola. Doridi elijja. Kale webale. Amina. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple,